tuba tukusse nateera olunaku lwa Sunday sawa ziba 2 ez'ekiro tuba tutuuse ne programu yaffe life eno kyogereko tuba tuze kyogerako mu mbeera yonna ebeesoboka olwaleero nno nze Irene Mugabe okuba nga kwanjulira programu nze n'abantu bangi mu studios era okubeera nga tukumulungulira ensonga era nga bulijjo okuba nga ng'ogitegeera nga tenaffe tweyongera okutegeera tunyumyamu ne tuyiga ngeri ez'enjawulo naleero era tuzze n'omulamwa gwaffe nga bulijjo twesanze ensangi zino nti abawala bangi babadde mu bufumbo babadde mu relationships eza short term nga naye kiva ku ki ebiseera ebisinga kiva mu ngeri gye baba basinkana yes kiva mu ngeri baba basinkana n'obudde baba bamaze bonna nga baagalana oba oli awo nga besanga tebakwataganye mu mbeera eyo b'endala so tuze kyogerako era tuze n'ekibuuzo nga kigamba nti kyandibadde kituufu omusajja okugambako ne mugenderawo Paul lwennyini ogamba otya hit our comment section wansi awo tubuulire olowooza ki bwe wandibadde ogamba otya yes page yaffe bagita life eno genda ku Facebook gye tuli nnyo ate oba otusangayo tulayikinge sharinga video zaffe ate n'ekirala commentinga bikuyisiza bitya obiyizeemu gaba nako n'omuntu omulala oba oli awo oyinza okuba nga bwetukyetaaga nnyo naye ng'ate ye bw'ogabanye naye nga kyennyini kyekibadde kitegeeza embeera era nga kyekyokuddamu kyabadde alindiridde oba oli akaseera konna sizze nzekka nno nze n'emikwano gyange betukola life eno era tumulungulira ensonga nga bulijjo banange esanyusa okubalaba mwebale nnyo mwebale ddala kujja yes wiiki ebadde empanvu ebaddemu ebintu bingi omulundi ogutwasembayo okubeera wano Sande ewedde twayogera ku tuze twogera ku miramu egy'enjawulo naye ndowooza nammwe mugenze mugiraba obutambi bubadde butambula bwe twayogerako abantu okweyambula ku social media n'ebirala muzze mu biramayanja abambi bagenze ate nabo kati bakitadde ku level endala mu dakiika emu bbiri nsaba mweyanjulire ku bantu ate oluvannyuma tukyogere ku katini nnyo kuba twali twakyogeraku nga twasomesa abantu oluvannyuma tukomee ku namwa gaffe olwaleero erinnya Henry Mayanja Kibirige nsanyuse nnyo okubalaba nze Brand Love aka Sonia Belija mu Facebook okitegedde manya mayitire omwami amanya Kasauli Yasin sasa okulaba Yasin twayogerako ku bantu abeyambulira ku social media oba n'okutambya obugenda buzunzibwa ku social media ndowooza wiiki ng'emu babiri babega waliwo akatambya akabadde katambula nga kakutta mu babiro nga byebintu byemiri twali twogerako wano kubadde mukyogerako ki dakiika emu bbiri tugende ku mulamwa gwaffe ogwolwaleero omanyi ebiseera ebisinga obungi bibi byanjawulo okukula n'okukuzibwa byanjawulo olaba abantu nga baakula oba n'abaakuzibwa ate ebiseera ebisinga obungi what goes around eyabitandika kimaze nekikola ki nekimulya ye yalowooza nti omuzanyo ogenda kugera sayidi eyokka naye ate bwe gwakyuse baaba gwalamulidde nnyo twasembayo wano ng'owagira okufaako obufinga era otugamba wekikolera nnyo nnyo okufa obufiira kuba tewaddamu kibuuzo kyange naye oluvannyuma twalabye musajjawo amuyite musajjawo ng'ate ebintu bimwononekedde wadde ogamba otya omusajja wange ebintu tebyamwononekedde kati tolaba mboke kati gwe boogerako ayinza okuba yakubye naye kigasa ky'okumwogerako ng'ebintu byayononesewa ate ebintu byayononesewa nze nsigala nkyagamba tubite kubanga kati byamuwadde fasobona sijjakulako Henry ensonga wagiraba etambula okufaako obufiira aliyane neewuunya nnyo entegeera y'abantu b'eggwanga lyaffe lino Uganda bebagagga betulina okubeera nga tutwala ebiseera biyitirivu nnyo nga tudisikasinga obwerere bw'abantu ng'abantu bali eri bafansi lizibaluma abantu bafanjala ebaluma abantu someseza abantu okukola ebyamakulu tudisikasinga bwerere bwaki anti kati era kyekyokwogera ekiriwo kale kyekiriwo kyekyokwogera ekiriwo naye yeeyambudde neyayambula neyataddeyo kubanza sikiwagira nko kweyambula si kirungi eyakikoze Katonda amusaasire naye nze si kyamagezi naye anti Henry kino kitusomesa ki mu kwogera ennyo kubanga tulabye omuntu ono abadde ayogera nnyo nga bw'okiwulira kitusomesa mu kwogera nnyo naye n'omuntu oyo gwe tugamba ani alina evidence yamupimye nti yeye ani yamulabe nti yeye abantu babambaza emitwe tekinologi eyajja ani yategedde nti yeye kale tetukiwako nnyo bannange yeye baaba
mbadde ngezaako okubalaga nti ebintu byetwogera wano tubyogera tubiyitamu nga twogera naye twata tusomesa abantu kati omuntu yalaba show yaffe eyo nsuubira kyemanyi bw'aba alabye akatambi kano aba yakafunamu ekyokuyiga batwaga twakyogerako olwali tuze n'omulamwa ngenda kusooka naawe Yasiini tugambye nti singa oba ogambye ku mukyalo ono nakkirizaawo era ne mugenderawo gwe kiyinza kuyisa kitya? Nze nno ndowooza ebintu byokwagala tebiina formula si nsonga nkwagadde leero nokkiririzaawo si nsonga nkwagadde nompa omwezi mulamba nga okyanneetolooza eitho njagadde leero oba njagadde enkya oba njagadde mwezi gujja tekikyusa kiri mutima gwange bwe mba naze gy'oli nga ngenda kukeberako ngende ne bw'okikolerawo era kyenja okukola ne bw'omala omwaka mulamba abantu bagumiikiriza naye nga yakimwe nga missoni eri egi kuggusa kyayagala ekimala okuggwa ne bw'omunotooza emyaka egi nga jagigumiikiriza amala okuggusa kyayagala era amala akola ki so nze ndowooza nti tekina kyekikyusa omuntu oba omwagadde don't hesitate kola kyonna kyoyawulira nga kyekize mu bwongo obwo ebiddako tubireke bitambule nga exactly lwaki olinda oluddako bw'oba owulira nga gakikola kikole cause bino ebintu wona dda basimayo okugamba abadde yetinza emyaka 5 nga tebalina kyebakoze tebeekyawa end of the day beekyawa olina abeera ku muntu myaka 5 amwetoloza amuze namuzeeri era obeera bonna omulundi gumu ogenda olaba nga tukoze eki naye nti Yasiini era waliwo nekino nti omuwala bwalwawo mwaka enyini mugamba bwapulinga hard to get ate bwayanguwa mwaka enyini mumuyita omusege kati kakulenda genda kuganya ensonga bbiri ekisooka tolinayo abantu balolabeka abeesanze mu club that night babadde bazinamu bombi ne bakyamukirira ne bagenda bonna they end up nga beyagadde n'amanya bageebuuza buli kimu kiwedde because ongambye gwani nga buli kimu kikoze ki and find them getting married nga bakola ki baagalana so ekyo kyokugamba musimanya playing hard to get tebiina makulu and another thing nze ndi musajja ngenda kwogera perspective yaffe abasajja osobola okujja gy'oli nga nkwagala nnyo nga gyenkomeza naye gy'okoma okunziza eno n'eri atimes nandika okuluzinga interest okitegeera bw'olowooza mba oli mukunda gamba oli wakabi nnyo okitegeera naye ate nze nga mpulya bikola ki bintama ate wali kitamanga omuntu kwetoloza n'amala okuyisa eyiro nogera otuuka gy'aliga tolyabuzanugaa nsonga kyebadde embonyabonya all along Henry kanzirewo omuwala singa omugamba bwotyo nakunakkirizaawo era nakulaga nti alirwedde nnyo mugende wekugga oyinza mulowooleza ki webale nnyo nnyabo omulamu ogwo naye nze nga nze omuntu gwensanze obusanzi ne mugamba nakkiririzaawo tekinsanyusa era nyinza obutagenda naye wala lwaki sooka neneebuuza nvudde ku planet kikwenvudde Mars, Jupiter oba Earth ekyokubiri neneebuuza nakyanjawulo ki nemba sente nzirina oba ebisaanyizo mbirina oba nebuuza omuntu ono gwendabye nga etuli wano nemugambako n'agoberera abalala abalinganze n'okunsinga abamugamba abakola atya ate nga nazzi kuno n'okuva edda nedda omukyala ne bajjajjaffe bakubuulira tekyabanga kintu kyangu kwangula mukyala mu mbeera eyo okuleka abaana bakati abakulidde mu bwononefu abali mu mulembe guno omwononefu omulembe ogutambula nga omuntu ebintu bye byonna byonna biri bweru nekyoza okunoonya nekikubula naye omukazi teyandibadde nti ogwako mugwe ti nkusanze wano oba nkusanze sigena mabaala oba sirina kitamiiza kyenywa sikuba na ndongo naye nti nkusanze nti nkututte nkuliddeko omuganda naye ngaaga nti n'amanya mumaze okukola ekigenze mu maaso nomubuuza kozi gwani my god ndowooza bajjajjaffe baali bagezi abateekangawo embeera n'embeera y'omutwalo eyo gy'owulira nti omutwalo gwataata naki si kintu kyetulowooza nti guno omutwalo gujja mu mpale omukazi yabanga wakutambulira omukazi yabanga wakuwaayo budde omukazi yabanga wakunoonyerezaako kubanga waliwo famire ezimu ezirina ebizibu famire ezimu nga basezi famire ezimu nga balogo famire ezimu nga balina ebikwa bwewasaayo mufa bubenje famire ezimu balina endwadde nga sikoseyo zinaki abakugu bakugamba nga tonagenda mu maaso na mukazi nakuwasa kutandika kuteeka abaana ku nsi ebintu ebyo wandibadde osaana bikola ki naye omuntu gwofunye obufunyi nkusanze wano nti nkututte nkugyemu empale nkutaddemu olubuto nti mpasiza please nze singa nkufuna
nga nkulabye first of all nze ng'omuntu amwe man naye nze ng'omuntu seegombera muntu nga nkulabye wano nze kikula ekyange wentukira okugambako mba nakulaba dda n'omwaka guyinza okuwera n'emyezi nga nkulaba naye nga sikunyega so kulwange sinenya banguwa naye nze ngamba tekyandibali tulimwa muganda nga agambye wembeera nga naze nga nina missoni yange nkwanguye era nkukebere era nsobola okugenda no that's why bakadde baffe bafumbye ebbanga bafumbye ebbanga emyaka 4 nga webali naye wagwa bugwi tomanyi na kiki towamanya tempa zammwe mwembi muli bakambwe oba mwembi muli basekibotte muzadde abaana ku nsi abatasobola kutegeera kantu konna tonoonyereza ogudde bugwi nze n'olwekyo ku lwange sikiriza mu kufuna mukazi ndi nkujje wano mu ddakiika zino ndi nkututte ndi nkuwasizza era we ndikikola nga ngudde ku mwana enkola ekyo mba nkulima mba sikwagala toyanze Gebrandi kakati obuzibu buvuddewa bulali abasajja muli desperate nnyo obwangu nga buyitiridde kiki anti abindi webale nnyo ebalire ddala guno omulamwa kubanga nze eva mbeera ku sayidi yaki yabyonoonese anti abindi ndabayo kakati essaawa zino omusajja omwetooloozezza si nti we are desperate omuntu woba omwagadde nga kkubye kati nga yasini waayogedde lwaki mba sigenderawo lwaki mba omwana w'abandi mulumya guno omulembe gwa .com omwana w'abandi gw'otamanyi gw'osanza wa ddakiika omwana w'abandi gw'otamanyi nti nno oba mweddira gumu omwana w'abandi gw'otamanyi oba ekika kya maama we kyekikye omwana w'abandi gw'otamanya ky'omanyiiko n'akatini bweka toyina n'akamu komumanyiiko wabula omusanze ogamba oyagala mugenderewo ebyo tunaabiraba oba mulamu oba biki oba tweddira kyekimu oba musezi oba mubbi oba nkubuuzayo ekibuuzo obulamu obuyimiriddewa ku nsonga ero temwekebeza mwesanze akugambye mugenzi nedda okwekebeza waliwo obupiira ate edo lwaki tuba tugenderawo live tutuuse waka alina obupiira baleeta prep tugenda netwetekako omuntu It's the right way kubanga era newoona omulumya n'omwetolooza n'omukola ki nga wakukebera abajja kukebera era ngamba abo abawala abalumya abaana b'abandi eyo bana si baana banyo chegera naye olulimi nsonyiwamu anti waliwo ebiseera ebisinga byenjagala nga njagala nkuwe point okyegere omwana yasimye ayogedde nti essaawa zino okyegera newono netolooza oba myaka emekemeka wuuyo maama tunaalinda paka ddi abasajja nga bagenda ekyo mukama wange ekyalimbye onansonyiwa kubanga ffe tulina mu luganda olugero olugamba ogutateganya ate gwe guki ne mu luzungu tulinamu adwork pays okutateganya teguzza nvuma ekintu kyonna kyofunye ku speed kazibe sente nga tofunyemuko ku bulumi tubalabyeko bangi n'ogwa bugwi muki kirizagaana wootafa zikulemaza wootalemala zikugjawo mu nsi kino njagala nkikubuulire tubalabyeko otudda ku ludda luno olw'okwagala tolina ngeri yonna gy'oyinza kukinkakasa nze okujjako ng'oli muyaayi buyaayi nti nze nnyinza okusanga wano mu ddakiika bbiri nkwasiza emutya gwempasiza kyengeza okutegeeza nti research n'abateekawo research ku university ng'ogenda okufuluma okola ebibuzo n'okola naye research epepa ekola ki esembayo research ekimukozesayo kiki research sigamba nti oba onoonyerezeko nti oba oli mbega wabula osobola okumanya naye abaana ab'ennaku zino afuna n'olubuto nga tabanyina musajja alumuzadde gye bamuzaala nina omwana muwala wange omwami we yafa netugenda okumuzika mu covid muno yafa kibwatukira mungu amusaasire naye omwana ebintu nga abuuzibwa bambi muto otegeera ntulaba ekizibu ompuliriza omuntu yandibadde asaana omanye omuwala ono gwenjagadde gwenkwanyi ajja akulaga baganda bempola ajja paka wotuka ku levo yabaki yabazadde be nejava naki omanyi naye n'otagwa bugwi okwagala bakwonoonye bannange anti Irene w'omala okubalaba n'olaba ab'ekika kyange bonna bonna ng'oli wakundekawo n'olaba ne bajjajja bange bonna bonna n'olaba n'emikwano gyange anti okwagala kujja kukula tutabudde ebintu bibiri mu kimu Mayanja ayogera perspective ya bufumbo ate ffe tetwogedde ku bufumbo perspective gye wabulizaamu ekibuuzo one night stand yabadde ya kiba kirungi okugenderawo with someone engeri yenyiza okirwapingamu ennungiko waliwo omuyimbi omu wana Uganda bamuyita Bena Namisinga is it
Embo limba n'agamba nti bw'ona omwetegereza ennyo kinakyusa omutima gwe tekijja ekyokulala akozesa engero z'Abaganda kamuleete n'engero z'Abaganda Abaganda balina olugero olugamba ndi kirya jjo bakimutika linda kiggweyo abimita mukira awo Oluganda so musinze kakati saagala nnyo kiragawa birina ebintu tebirina formula Yes. kinjagala tukkanyeeko ate ekyokulala agenze n'addayo mu nsonga gyayogera ensonga gyayogera eyinza okuba ntuufu mu ngeri emu oba endala but ali mu kwogera ku bulamu obwedda yabufunga ensi ekyuse nnyo kitegeera byayogera bituufu nnyo olw'ensonga omusajja yatambuliranga omukazi emyaka 5 naye nga emyaka 5 lwaki asobola omutambulira asobola okumulako mwezi mulama tasobodde mukolaki mulaba mulundi wadde ogumu lwaki waba bakozesa means za communication zabanga 3 either yawandikanga akabaluwa n'akaweereza owesi nekatatuuka nekamala mwezi mulaba tekannabakolaki oba najja n'agwa mu kimwanyi okumpi newaba w'omuwala n'awala wiiki nabanga bunaku agwa mu kimwanyi nafunye chansi muwala gyafulumako waweeru kuyiwayo mazzi asoma kolaki nkugamba byesaaliwo engeri endala okutuma omuntu nambira gundi booti ne booti ne booti ne booti omuntu oyo oluusi n'abikolaki nabirabisa ati omuntu ono ngasobola okumala emyaka emeka etana ategeeza muntu kubanga communication nzibu but these days I really nkusanze wano today tuze wano nkusanze I just get your number bwe nfuna enamba yo nsobola okugenda today ekiro ky'olwaleero nemmanya everything about you okitegeera ngenda okuddamu kusinkana enkya ku makya nga mmanyi each and everything ekikolaki ekikwatako twogera ku muntu ono asanze omuntu n'amugamba ne bagenda kyentegeeza mu byonna they go and have sex that is one. Two Andari dinaye akantu kamu how are you sure nti tuweza to having day sex can't I go Kituufu, is it true? You're asking me a question. Mbadde nkugamba nti twogera ku muntu ono gw'osanze ne mwogera like nga ompadde example ya wano n'osanga wano ne twogera bwe tumala okwogera n'enzikiriza ne tugenda okitegedde nti ekibuuzo ekyange kyesinaba kubafunamu kikino gwe nga gondowooleza kinze n'ekirala nze akikola nina kigendererwa ki am I desperate nemereddwa like njagayagga sirina muntu nti ono azeba nalo mukisa guze kugenda kungendako ekirala nti bula ly'abasajja lyalireese ekyo kiki kubanga nembeera teyabeerangawo biri ebintu bibiri. It is a question coming to you. Yes. Wali obaddeko mu bulamu nobawo omusajja gwolaba everyday okumala some good years naye nga owulira omwagala obulamu bwo bwonna naye nga olwokuba oli mukazi tosobola mugamba nti musajja gwe nkwegomba ekyo kibeerawo ku buli muntu kibeerawo singa ddala okay abamu beegumya singa ddala omusajja oyo ajja ne yeereeta mu butuufu n'akutetenkanya singa okera kumakya n'okkiriza mu byeddala ensonga ewa tosobola kuvayo n'oginyonnyola muntu but understandable mutuufu mbadde njagayaga ku lw'omuntu oyo yeereese nyinza okweziteetinga n'ensubuka mu kisongo oyo okiwadika gyendi ngenda kuddamu bwenti nti olw'okuba nti omusajja ono mwagala bwentyo era mpulira nga ebbanga lyonna mbadde nkisabira ngamba mukama singa at least ajja naŋŋamba bwe mma njagala healthy relationship n'omusajja ono ngenda kumuyisa mu mitendera gy'alina okuyitamu tusobole okuba ffenna tekitegeeza n'okuba nga mbadde njagala nnyo nnyo nyajje gyendi wajja ngenda mugamba let's go no baganda bange bano mukama nsonyiwe balabika ndowooza kankozesa ekigambo kye baseebuuseebu anti kanjogere ekiŋŋambisa nti baseebuuseebu oyinza otya okuŋŋamba ggwe okulekanga oliko byonyedde obanga wayonoonese dda nti ogenda kusanga mayanja wano nga wetuli wano sikukwanangako sikugamba nko kigambo nkugambe nti tugende ogende wali weyambuli bwebake nange mpozi okujjako nga oŋŋamba nti embeera gye nkusanzeemu nti nzize ku bannaffe bali eri b'ogamba nti 5 gijjo oba 2 gijjo bali guli mulimu ompuliriza naye ku muntu ayagala obulamu bwe era abaana b'ennaku zebaleese ekizibu abawala bano mungu abasaase tubasabire nnyo baleese ekizibu kinene kubanga ekirese ekizibu kye baleese ekizibu ekinene bayitiridde okwagala okugwira ebintu amangu ebintu ebyamangu
omusajja omulabye omulengedde alina akanyama avudde mu motoka oba y'amaanyi tomanyi na kiki kyali tomanyi oba asaddaaka bantu ono juzi gwe baasiba wano gwe bakwata eyagira omwana n'amusala omwana yabeeranga ali ku matinroad n'amugjamu ebibumba n'amugjamu bikino simayo batunda gwe bakwata bagamba yabeeranga n'ensawo ya ssente ng'omuwala gw'atta okwebakako akugamba kwatamu n'emikono ebiri zoyoddemu z'otwala ebyenfuna birese kizibu ku baana bano ompuliriza toyina gyo jja gati newankwadde okwegomba kubeerawo kujja ku muntu mayanja nga nkola bulabi waneeno nenkutwala n'ogenda osome wange nebake naawe olunaku lumu weruti mulinde katono ngenda koma Yasin manyo ina burning point nawe brandi naye mugumikirize mukatini abalungi abatulaba program agita life eno tukyogereko era tuzolwayo okukyogerako gwe omuwala nga obadde mukolagana bweziti oba relationship zezifaanaganako bweziti gwe tuli okwogerako nawe olunaku lwaleero tuba tukubaganya birowoozo nti omulama kugamba nti singa omuntu aba akutuukiridde n'akusanga ekyayo olwaleero oba ekyo kyolwaleero nemukkiriziganya nakugamba tugende gwe ng'omusajja kiwulira otya buyega omukyala kituufu ekyo kyoba okola gwe mulama gwe twogerako olunaku olwaleero so bw'oba akatuyuka kugenda ku Facebook noonya life eno gye tuli likinga commentinga twagala nnyo comments zammwe ezo kubanga zituzaamu amaanyi ate zongera okumanya nti mufollowing omulamwa gwaffe gwe twogerako yes Yasino wadde olina mayanja singa ogera kumakya n'ogenda n'ogula emmere oba oguze yaki kulya nsonga ki lwaki osooka okulinda okumala okugamba asimanya nsoka enzire nosoka enzire wemba ngenze nengula emmere nga nguze yakulya kisinziira nguze lyenvu ndyako n'ebikuta ekyokubiri nguze ennyama ndirya mbisi ndi musezi nguze emmere eri anti kati omukazi mmere kyobunziramu omukazi mmere kwadde kyakula aba straight newonoogiwata newonoogikoloote ebigambo biri bibiri baganda nge baba bantegeeza bibino bibiri emmere gyogambe njiguze yakulya giwase togiwase ogenda jiri emmere nekyetwogerako ekyomuntu banyinaffe bano abakazi byawukana wadde abakazi okirese mu ngeri y'obuseegu nti kulya tubalya nga wokyogera ompuliriza gesi mmere kyayagala okuleeta kuba agambye nguze emmere n'ekirala kyemmalayo emoment agambye nguze emmere yakulya kitegeeza mwanyina ng'ono gwenzize wano obudda mpulira nti wabuze ekibuzo ng'ogamba kyosanze omuntu lw'omulabe lwennyini nogenda weebaka naye oli aŋŋambye ogenza ogula emmere sigenda mu katale kitegeeza bwemba mumuguze nga ntuuse ku buseego obugula ate lwaki kyenguze sikirya naye nze nga nze kuba na mukazi ng'ono wemusanze wano tosobola kuŋŋamba nti mukwanyi wano mutwalyewo omulumu mujjemu temuzita kimwoli ndabye omusajja mulungi ayina ssente azimpadde it doesn't matter oba mulabidde owiiki oba mulabye leero oba ananzita ne wannamulabira emyaka 5 abajja kunzijamu ebyenda nga ogali simanyi omwala gwe bajjemu ebyenda ne wannamufumbirwa abajja kunjamu ebyenda kakati tuba tulina okugenda tusanyuke oba afaafadde this life is too short okyegera omwana wabandi newoona omulima newoona omukolaki nyina okugenda oba nfanfe banange ensonga zijja tuna mu kino ekintu ora nti twesudya nkuyita kwesudya nkusa olimi olika ennaku zino ngenda kudda mu muntu muyise mu process simanya mumaze omwaka mulamba nga mwetolooza mumaze emyaka 2 nga mwetolooza mu bulamu bw'ensi eno wetuli kati omuntu asobola okupretendinga emyaka egiwera emeka n'ayambala kala gy'atali everyday nga bulojja bwotuwaali is a very good person buli kimu abantu manje okuze tukontrola bantu balina family ziri feke nakutwala eri senga nga mupangise nakutwala eri mama nga mupangise nakutwala eri kojja nga mupangise it doesn't change anything wabula bino ebintu byokwagala bya chance okitegeera either omuntu omwagalidde from the first day nemukola kyonna kyemukoze oba omwagalire oluvannyuma lw'omwaka mulamba bwaba wakubeera naye nga wakubeera mulungi gy'oli ajja kubeera research gwenkoze nze ku myaka gye nnina n'ebyokwagala ebbanga lyembirabidde tuli wano muli bawala mulabiri asawulibwa jana atomero n'entomero nga tuli wano nekuba akamati abiri tugire nokkiriza n'ogenda nange ekiro kino nosula nange tusobola nakuweza mwezi nga tweyagala tujja kuweza ninako munange omanki ogere yafuna ekizibu nalaba omuwala nga amwegomba najja namufuna wanfuna yajja wana kadde wana kiveera nga takyakola ki kyasuubira yamukuya bugwizi kuki kati omuwala yagamba yatya
omwana talina kyeyavaamu oli newe yamukola ki yaleka muleke oteke kyengeza kugamba olabye onjagala okugamba ekigambo kino obadde okimanyi nti bwenkwana omuwala ono ne mulaba leero ne tukola appointment ne tujja ku date oba tugenze ku langi ne mulaba ne tutambulamu neziba weeks bbiri oba kiki biki ebyo waliwo bingi nnyo bye nsobola okulaba nyinza okugwako nga kutanaweya nkufunye wano kutanaweya nga nembeera teri buki bulungi nentuuka naye nga bannaye nagwa ku muwala ng'avaamu ekiso amazima nga nakwatanaweya wazunza dda wayiribye edda ensi yakubye edda nkututte ekyo nekikulesa nze ku lwange mbagamba baganda bange tekyandibadde kirungi kusanga mukazi nga nkufunye bufunyi wano nkutwalire amangu ago okujjako nga tugenza mu bali bannaffe abakasente nti nguza buki manja tewali aliwagidde embeera yagamba nti omuntu omufune natudde omutwalirewo naye abantu balina reasons ezenjawulo lwaki bayita mu mbeera eyo ebiseera ebisinga obungi no I'm not talking about myself twogera ku kintu ekiri geno nyinza okuba nga nze benfuna sibatwala olunaku lwembalabye okitegeera but ngezako nfuuse looya waabo abakikola olw'ensonga ebimu mbikola ki mbimanyi mbiwulira mu bentambulira mbikola ki ku lisajja omutono gwe nnina ebiseera ebisinga byolabye nebyokudda noweetolooza omuntu nnako mukwano gwange omu gwesigenda kwogera linnya mukwano gwange omuwala yamwetoloza for 5 good years kubanga oli omuwala yali ajooga ng'amanyi n'okujja n'asula ewa gaayi several times naye ng'asula namugaa teri kukola ki yalina ekizibu linako mwaleyo teri kukola ki kunkwatako naye mukwano gwange yaŋŋamba nnatuka ekiseera omuwala nali mwagala n'obulamu bwange bwonna naye obulumi buno bwe yampisaamu nga yalowoozaamu andaga okubeera nti wakabi nemwetamwa linako mumalireyo bwe mwetamwa nensigala nga ŋŋamba ekintu kimu omuwala ono anumya njagala kulaba ddala kiki ekyamanyi kyalina ekyenjawulo kuwawala abaki abalala the guy was patient for 5 good years ng'ayita mu tutoca yeemu naye ng'ali patient naye after 5 years omuwala yennyula akkiriza okubako kyebakolaki kyebakola olunaku omuwala lwe yakkiriza okubako kyebakola naye kyeyakola yajja n'amwambula n'agezaako okukola ekikolwa like once nasuka namutunya nga ali bwerera amaze omuteka mu mood bulungi nnyo n'amugamba bulijjo omanyi olina ekyenjawulo ku bawala abalala natambula n'agenda but the guy was fine nga talina buzibu bwonna nga manyi jawaga nti alina obuzibu naye atuuka ekiseera wadde omuwala yali amagana kimutama too much of anything is always bad okitegeera okulumya si kubi n'okuyisa omuntu gy'omukiza si kibi naye ate bw'okisuusa kikola ki kitama kubanga tolina kyo tewali kyanjawulo kyogenda kola ate wali kisinga luluma anti Irene ng'omuwala okukubonyaabonya for all that time kateina va ku kyakaliyo naye nga mundeke bana nze njogera mundeke nze njogera omwana n'amala okubonya for all that time tukambe ddala talina reason eri gyone lwaki abadde akola ki akubonyabonya nayinza okuba gwakulumya wano naye talina mayanja gwabera naye everyday okitegeera bwobajana gyoli nefulambu wakabi nnyo ategeera njira bananyize ninda for 5 years wadde wamayanja everyday wamuyita ku makya mutuntu n'olweggulo kati what is that anti kakati and on top of that osobola okubeera omugumikiza kino nakyabola bakitegeere osobola kujja nopa principles omanyi abala balina olugezigezi abamu nze sigenda kubeera nange ojja nga tumaze funa emyaka emeka when we are dating fine abasajja abamu kino kibagamba ndi musajja osobola okugumikiza emyaka gyonna gyoyagala naye nga buli lwejja ewange gutunyumya mbozi nakimanya nti gwoli waki wamboozi naye bwama tutambula bwoti n'ogenda nze nja kukubira abajja ne bamala ebizibu byange lwaki nga tomugoba kati makulu kyabo then it's better okusoza okwagala muntu kola ekyo kyolina okukola kati mukyala Irene nze katonoko nga kakuludda lwa byabulamu nga tuvudde mu bino byonna byebakola nkufunye leero nkufunye mwezi nkufunye weeks meka tulina ekizibu kye tulina obulwadde bwetumanyi obulungi nti weebuli era nga obaddewo ebbanga naye tufunye ekizibu nti abaana abato bangi abalwadde naddala abaana abawala kubanga bakunnyonnyola Ssaabasajja Kabaka bamuwa okubanga okusemazinga Africa ndooza yakuli okunga ekyo era naddira abasajja ffe n'amatikira gali agaggwa yajja naga abasajja ffe balina okukuliramu okulanga tulwanisa obuki abaana abawala bano ng'omututte mulumu oba omututte wange ebiseera ebisinga batono nnyo abalina sse ku kintu ekyo nti yambala abasajja ebiseera ebisinga atuuka ali abaki yabakinga omuwala omulese basudde lumu gwalina sente obutiisiza okoze kiki naawe obulamu bw'omusajja tobufuddeeko
ojja kwagala okwaka sinawulyeyo mukugu nnyo atambula ssaawa 2 nga tawumudde abasinga basajja batu balina ebizibu bingi baddakiika 3 nazo nga baseerera kakati opapye olwadde endwadde tagenda kukola ki kati nze amagezi ge nandiwadde kuba tuli wano tusomesa eri eggwanga n'abaana ab'obuwala bambi tukkiriza muba mwagala naye sipiidi eyo wakiri beera mwaka obu era nze nsanyuka nnyo kiyinza okunyiiza naye nsanyuka nnyo omuwala nga mugambye ekintu ngaekyo naŋŋamba wategedde mpaamuko kabanga batobe ne status mpulira nti omuwala oyo mugezi nze ku nsonga y'emayanja gyaliko nabagivaako bwadda kusaidia health teri muntu yaliganye muntu nti genda rush ye ku muntu gotamanyi status ye the good thing is kati ensi gye tulimu eri civilized kaŋŋambe bwentyo nti ebintu bikyuse and this development wekola ki nti niba okugamba ku ssaawa 8 ogw'ekiro mu uganda kati onoonye webasobola okukeberera omusaayi wewali okiwulira bulungi if at all you feel like doing it wewakola ki wewali kyenyinza okuadvisinga omuntu yenna either omuwala oba omulenzi oba yagadde omuntu kyonna omutima kyakuwadde okukola nze sikiwakanya at the end of the day sikiwakanya kubeera kijijawunzika nga ojjakikola kikola wabula just be conscious kiki kyogenda okukola either muntu muyise kakirindike muvudde wandegeya famasi zisula nzigule kiwulira genda yingira famasi babajeko omusayi mugende waki awo muganda wange okwika tekuggwayo naye akakoobulamu alimbyemu katutase eggwanga twantasize eggwanga omulungi atulaba ku programu yaffe life eno kyogereko olwaleero tuli wano n'ekibuuzo kyaffe nti gwe mwana muwala ali eyo ekituufu nnyo omusajja okujja gy'oli n'akugwana n'omuwanvuya kyekibuuzo ekikulu kye tulina olwaleero era nga tukyebuuza abasajja bano batuddemu n'omukyala yennyininyini atuddemu tulina eddakiika ndoza nga 7 tufundikire tumalirize naye ngenda kusooka naawe yasiini mu nsonga eno olowooza nti enkola eno fine ogikkiriza nti weeri etambula era nti omulembe guli civilize nakyo olowooza relationships kyekiziviiriddeko kubeera nti tezikyalastinga for long njagala ompa eddakiika 2 like kuba tukizudde nti abantu abazze nga beenoonyerezako okumala ebbanga ddene relationships zaabwe at least zitambulako ebbanga naye zo ennaku zino bazibeeramu ennaku 2 ekinene nnyo emyezi 3 bwamuyamba n'amutwalako ewuwe nga ziggwawo nze tolowooza nti ensonga eyo yeviiriddeko ekyo sikkiriziganya na kyagambo ensonga eyo yeviiriddeko ekyo ekividdeko relationships obutanywera abawala benaku tebamanyi kiti balina kukola mu relationships. It's not about that moment. No, it is not at all. Singa obadde nekino kankikugambe okimanyi nti waliwo omuntu asobola okujja gy'oli anti Irene nga zze kukebera akose ekigambo ekyo nga zze kujjalibu naye bw'atuukayo singa asanga nga ddala wekwasaganya bulungi from that side nakadde kakuwadde okubeera waali n'omulaga nti ddala obwongo obukola n'omulaga nti osobola okukola ebitufu byolina okukola mu ddakiika entono ennyo zaabakuwadde oba essaawa emu oba 2 oba 3 oba ekiro kimu n'avaawo ng'obwongo bwe bukyuse wadde kimenti kyo gyekiri nga yaze gy'oli nga ati nenkola ekyenkola kikole ki naye gwe engeri gye wekondakitinzeemu ng'omuntu gy'ali n'akyusa minds ze from there. So nze kulwange sikkiriziganya na kigambo kigamba nti omuntu okukeera ku makya n'ayagala omuntu udde lwamulabye oba oluvannyuma lwa lunaku 2 oba ki kyekikisa relationships. Ekisa relationships kubanga tetumanyi kiki tulina kukola mu relationships. That's all. Brandy, oyina eddakiika 2 zokka. Ekitiibwa kyammwe ng'abawala olowooza omwami ono akututte ya akulabira mu perspective ki osigaza ekitiibwa? Anti Irene bino ebintu biri two-sided. Era ngenda kunzika ngamba nti no newoona omuwanvuya newoota omuwanvuye ekitiibwa kyange kisigala nkyalina ekitiibwa ng'omukyala oba ngenze naye enkya oba ngenze naye omwezi ogujja kyekimu era wanaaba ayagala kunkebera akyasigala nga nkebera era n'ow'omwaka ogumu n'ow'emyaka 2 ajjasigala nga nkebera ekitiibwa kyaffe kino ekintu kiri automatic love eri automatic either you slept together that way oba enkya kyekimu kiri automatic love ate bw'ogamba nti kino ekintu ky'okugenderawo kyekireetedde relationships nedda mukwano ebintu bingi nyinza osanga omusajja ng'akuba nyinza osanga nga byenasuubira anti it is as a result olw'okuba nti teweewa bbanga kumutegeera
ate balesa muyambeko ne brand kati nnyo ku nsonga Okay, muyambeko. brand ekirala kyenjagala tukanyeeko relationships tekolebwa mu buliri no I agree. tekolebwa mu buliri ebikola relationship okay obuliri buyinza obeerawo but it is a very small percentage kyebukola ku relationship okunywera okubeerawo relationship Yasin, nsaba nkubuuza ekibuuzo kwatiramu awo. Osobola okubeera n'omuntu nga temwegatta naye nga just muliwo ku lw'okubanga ebyala mukwatagana. Kubanga ogambye relationship tekolebwa mu buliri. Quote me well. Ngambi eyongerako bwongezi percentage yayo ntono but ngambye weeri sigameti I'm not ruling it out. Naye waliwo ebintu ebikulu ebikola relationship. Anti nange tontegedde nsonyiwa okusala mu kiri but kyenjagala nange sikifuna. Like kyengamba kikino ogambye percentage y'obuliri ntono nnyo ku bino ebirala. Singa bino ebirala byonna abaabirina nga kiyita kirina osobola okubeera naye. No, olw'ensonga kirina ebirala bye kireeta ebikulu mbuuza bitya nti ebimu bikola obufumbo oba relationship okubeerawo mulimu abaana togenda kufuna abaana nange ekyo tekikola ki so ate singa osobola okufuna abaana nange ekyo tekiriiwo tekyalibadde namaki namakulu lindako maleyo mayanja mulimu ebintu etubuusa amaaso tulya bulungi tetulowooza nti omuntu bwogenda newegatta naye mu buliri n'okola obuliri obulungi ennyo mulaba singa bwe kyali singa bawala basire kunywa basinga mu bufumbo lindako abamu tugende mpola singa basenga abasinga bayiveekinokankyogere singa basenga abasinga omungi abasomesa obuliri wano bebasinga okubeera abafumbo but how many other nga si bafumbo bebasinga obuliri naye bamanyi buki obuliri kuva ku epa ku z lindako mali mayanja my point is ebintu ebikola obufu ebikola relationship okunywera obuliri buyinza okubeeramu n'ate obuliri kintu kyosobola okufuna nga tolina kyomanyi mu buliri obeera nga birabirala lyokke nenkweyigiriza kyenjagala naye tosobola kera ku makya naye obanga obuliri mulungi nnyo ng'obwongo temuli mu mutwe you can't reason tosobola kubaako kyongattako as a woman olwokubanga olina obuliri obulungi nembeera nawe kati gwebeera n'obuliri Yasin agambye obuliri obulungi. Nze omukazi okuba naye onayagala buliri bulungi nze ekisooka ekisaanizo namba emu buliri wamala okubeera ku ekyo kazi newa cool down kubanga nze manyi kyebukola funye ebizibu byange nvudde ennoonya sente naki waliwo enkola ki awo twali kubuuza era njagala ono mbagambe ekisembayo abaana bali mu moloka ez'ebbeeyi bali mu mayumba ag'ebbeeyi bali lwa buliri kizibu era gweova eno ogwawo nga mugogo mungu akusaasi badde njala bakugalawo ekibuuzo ekisembayo wali otutteko omuntu obulungi ate nze mayanja oba tolina buli bulungi nkwagaza ki naawe nzo oli ezange n'osimalawo ng'olina obuliri newe bakuwoganira newe bakuvuma ebyo tojumirembireka ati olina wonzikakkaniza wotuuka wali eyo nonkanika nga ntereera balijala okugamba ekisembayo balijala okugamba ekisembayo ku nsonga eyo abavuzi b'emmoloka babiri owa Benz yakolobola owa Range Rover wamukolobola bombi ne bavaamu owa Benz nawe owa Range Rover business card n'owa Range Rover nawe owa Benz beekonye owa Vitis yekolobola n'owa Primo bekuba ebikole babajja mwala kikyentegeeza njagadde okuleeta mpuliriza njagadde okufundikira ensonga gye batwogerako ey'okujjayo bini nga nkufunye mu ddakiika emu ne mutwala muki mu buliri kino kkiriza gaana omuntu gwenfunye obufunyi wano nenkutwala mu buliri nga ndi musajja straight awo ngenda njogera nti ono malaya yenna era nkikola kiri ŋŋamba kyendiko wemba mukama nyambye nga nyambadde kontrol nga ngifunye nziruka misimu naye omuwala yenna awaayo kaakadde abuuza emirimu giri gitya n'okukuzimba omanya nti ajja kuzimba naye ono mufunye bufunyi wano n'agenda alina asikamu empale eweerimba talina gyayinza kutwala kino mbabuulya mazima kunyumirwaki nze ndi musajja mukulu gwe gwenze sokufuna oze naki oze na jembe lyensanze olina ki nze nekirala kyendowooza bintu bibiri biyinza okuba byawuka kiki tuyita okugenderawo kyeyabuuza linako mala ekyembadde mbuuza olw'ensonga nti nyinza okuba nga omuwala ono for example tukolera ffenna ku kampani bagita life wetukolera nkola n'omukyalo ono everyday mukola ki mulaba tweraba naye simukwanangako olya bulungi n'omukwana ekyo kyaleero
naye lunaku lwengezezaako Olugenda. brandi omanyi Bwana tuzze twera. Yasinda awo okyusizza ekibuuzo kyange. kirukona kuba kugenderawo Kale kakati mwebale nnyo mwebalire ddala mwenna ababaddeko nga mutulaba nate era olwaleero mwebale mwenna batugoberedde mikwano gyange kansubire nti nno okufunya ekyokuyiga ng'ate kyangu kansubire nti abantu bano mbayigiddeko nnyo nze nno nandigambye nti entegeeraganya kiba kikulu nnyo mu relationships so oba okkiriza oba otutta akaseera mutegeraganye mutya mutegeragana yammwe eyimiridde etya kigenda kubanga osobola okugenderawo nomumaliza ng'ate tebikoze osobola n'okukkiriza nomala ebbanga nomaliza ng'ate okungudde essere so entegeragana ennungi kyekisinga okuba ekikulu mu relationship yonna mutegeragana mutya mukwatagana mutya muyinza ogenda omulundi munene mubondinga nemwetegeera nemufuna entegeragana ate gendo batwala ebbanga eddene mwebale nnyo mwebalire ddala mwena babaddeko eno life eno tukyogereko program tubeerawo bula Sunday sawa 2 ez'ekiro nga tugikutuusaako nateera bwenna atuguddeko obubingo badde otambula n'otugwako mukwano gwange batwita life eno tunoonyewo ku Facebook bwe tuli nnyo tulaikinge sharinga video zaffe kweziri mpitirivu nnyo commentinga comment ekola kinene nnyo etulaga nti byetukola followinga ate era ogoberera biki byetukola nti n'okuyiga mukwano gwange yagalizaako ne mukwano gwo muweerezeeko mu inviting ajje abeere nga twegattako Facebook life eno YouTube life eno ate era nate musule bulungi.